Kale omulabi waffe nkubuuzaako nnyo era njagala nkwebaze okubanga oli ku Bukedde TV1 TV omuntu wa bulijjo tuzana gataliiko nfuufu tusaba okkalire tukutegeeza ebikulu ebiri mu olunaku olwaleero oluvannyuma tukomewo nago mu bujjuvu. Ebikulu kyowalula Katikkiro Mayiga akungubagidde Abatemuddwa Omuzzukulu ekyotera n'abuulira abakungubazi mukomye okuyita endwadde z'emitwe ng'eddogo. Balowooza waliwo bye bataamala ebyabakulu bajjajja baba baagala ki nga baafadda. Omuka agenza okubanja mukazi we bamukubye emizibu afudde taata n'adduka ku kyalo. Bamuteera naalukirira omusajja n'ajjayo ejjambiya n'aŋŋamba agenda paka mu kawunta. Ababbi balumbye ebibanda bya Zaala banyage ssente abadde alwanagana n'omukuumi bamusse. Abadde alina ejjambiya ennyinnyini ye afiiriddwa. Gavumenti etongozza okussa namba plate eza digito ku mmotoka z'obwannannyini. Ezitali za gavumenti kati ze tugenda okuba nga tutandika. Kale katandika agataliiko nfuufu nze Ssanyu Robina Mwerukandi ne Mebo Mulungi. Tutandise n'akaseera akabadde ak'obuyinike eddala mu kuziika Hajat eyatemuddwa muzzukulu we n'atwaliramu n'abaana abalala basatu. Katikkiro Charles Peter Mayiga asinzidde eno mu kuziika n'alabula oba n'abuulira abantu okulekeraawo okutwala endwadde z'emitwe ng'eddogo. Katikkiro Charles Peter Mayiga akungubagidde omukadde ajalayida n'ab'omu emyaka 63 yatemuddwa muzzukulu we amirulubu emyaka 30 ne bazzukulu be abasatu ng'ette muli abadde ku kyalo buweerere kyakuddusi ekasale mu disitulikiti y'Ekyotera olutakulazika gataliiko nfu olunaku olw'eggulo. Ngeri gye nalwala mbadde mu kitanda ngenza okuwulira enduulu ebweru ngenza okufuluma ebweru munnange nga mukazi wange amutemye ngenza okuddako okulaba ngatemye ne muzzukulu wange. Omugenzi nabo abadde mwanyina w'omumyuka omukubiriza olukiiko lwa Buganda Hajja Abatemuddwa ng'okuzika kubadde ku kyalo Buyinja mu ggombolola ekyenda Mukaaka e Masaka. Eno nabo Magye yalama okumuzika ate bazzukulu Bokole Ashamusebufu asomera ku binogomo aziikiddwa kyotera maka we bamutidde ne jjajjaawe ate omulala Rahman Nansubuga emyaka 2 ng'ono wa mwana wa muwala aziikiddwa kabonera Idi Kavuma kitaawe wa Sebufu asomu kubattiddwa ategeeza abakungubaze nti mutabani we ne bannabala abasimatu sabadi abaleta mu kyalo mu luwumula. Kati watufale yayise mwangi okwamulaite kati ne bamukasukira ejjambiya bamaze okutaja kati yewe nemutementeekateeka naagwa sabaze bamumaliriza. Saba maama wange Hajjatina Buma Aida Mungu amuwe ekikumuleetera mu mirembe. Nammwe ba technocrats ebintu ebimu bisobola okusalibwa amagezi. Bannange abantu b'ennyumba eno tukakasize ddala nti Allah yageze ekigezo kino. Obekitiibwa olwasinnyiri Katikkiro Mayiga ku ngeri mwannyina yatemuddwamu n'abazzukulu abalala omwana gwe yayola yennyini n'atuuka okubatta. Eyamusse abadde abeera waka azaalibwa mutabani we nenga tava mu lubuto lwe nenga mutabani we w'omwami we yamuzaala. Yeekokota ebiragala nga ddala enjaga byagambye nti bividdeko abavubuka okutabuka tebatuuka okukola ebikolwa bino. Enjaga ye ebiragalagala ebyo nagwo muze gumu n'olowooza nti omwana ng'akyuse akaana nga kakola kati akaana nga kaliwe kati so nga waliwo ekizibu. Ategeeza nti Bawana Buuma tasobodde nakuzika kuba amaze ebbanga ddene nga mulwadde era nga mukyala we yabadde amujjanjaba. Abadde amujjanjabidde emyaka ng'esatu. Kyalibadde kituufu nti bw'olaba omwana atategerekeka mumutwale muki mu b'amateeka babeere nayo. Amyuka Katikkiro asooka agitwaka awaase yenye emidumu etebuliro n'asaba abantu okwetagira abantu ababeera balina obuzibu ku bwongo. Agali batwala ku poliisi nezagala gaddako nti tusooke ng'okwebuuza ku basawo aleka ku bansaasi. Ye Katikkiro Mayiga agambye nti abantu basaanidde okutwala endwadde y'omutwe ng'endwadde endala mu kifo ky'okulowoleza mu Ddogo. Eky'obulwadde bw'omutwe abantu balwawo nnyo okutegeera nti abantu balwala omutwe ng'obulwadde balowooza waliwo bye bataamala ebyabakulu
ebyabajjajja mabege bajjajja baba baagala kinga baafadda ngeri mwategeeza nti okunyinjaga eyongera okukuza obulwadde era wabaawo abantu bebeekingira batwalenga amalwaliro okuwala obutemu kiringa bwolaba omuntu ng'alina eddalu lyakubijjo gwanya okumwenga ayongera ddalu n'enjaga bwetyo bwefaanana obulwadde bwe buba mwebuguza bwe tuba n'abantu betulaba nti tubeekengera tubatwale babakebere ate n'abantu okufaayo ku bulamu bwabwe nga beekebeza endwadde zijjawulo okumanya bayimiridde mwemanyiiza okgenda mu basawo babakebere ye kansala avuuka ekyotera Rogers Namugera asabye waba okunoonyereza okusinga ku nsonga yeetamulina okusinga okwesiba ku kyobulalo bamukwate n'obwegendereza bazuule ekinyusi kiki kyeyagenderedde kubanga olaba nti yavudde mu maka gano n'abuuka amaka galiranyewo amalala era n'asanga amaka aga famire yeemu kitegeeza waliwo mission awo buuli awo tenaba kutegeereka bulungi. Omuwagizi wa poliisi Baziikiddwa Akasiri ategeeza nti Luboya akwadde batandise okumukunya okuzuula ekituufu. Tuli kinoonyerezaako okulaba baddala mulalu tusobole okulaba ngeri tuyinza omukangavvulamu. Olwo abasalidde mayiti ya Nabuuma era ku ssaawa 10 aziikiddwa mu nnyumba ey'olubeerera. Buli wa John Bosco yakusakidde guli ku Bukedde TV. Ate poliisi y'e Kagadi eyiga taata ku bigambibwa nti yakubye omuko eyagenzeyo okwogerezeganya ne mukazi we eyali yanoba okudda mu bufumbo. Omukono afudde oluvannyuma lw'emigo gino egyamukubiddwa. Koseko okolo Grace Mugisho emyaka 22 mukajjoni mukibi ow'emyaka 25 nga bonna batuzi b'ekiduuma ekiriyanga Kagadi yanoba n'agenda wakitaawe aberekeeyo nga 21 omwezi gwe mukibi agenda makasi zaala we Vincent ateekere bamaliza n'embooko ne bamuleka ng'ali mu mbeera mbi. Akawondera omukazi waaye habuko baatungirayo obutakengangana then bamuteera nharugiremu ngamba kwa omuntu tukumutwala nanga kakoyima ahoyima nimpanga kasente noteka hoyima hoyima nibagamba nibamuteka oxygen nibagamba takyasoboka bakamugena nanka mulago bamudusa mu ddwaliro Hoima embeera neeyongera okutabuka ne bamusindika Mulago nga gye yafiiridde. Kenneth Ampuliro omuduumizi wa poliisi e Kagadi asabye abatuuze n'abooluganda lw'omugenzi okukakana n'ategeeza nti batandise okunoonyereza. Habeho kamunesi obutebekano mutaragaha mwaza kurwana mwaza kukora ki kurwana family twikikane polisi yateka inguvu omushango nsaku amuze kankubuzi Lilian Tweraho aladisi we Kagadi agambye nti bagenda kukuliza abakuumi ekitundu okutangira abayizi okutwalira amateeka mu ngalo. Leta kavuyo ntumutwala ekyo mbwene ekyo tari okuza kubuzabuza ito nicyo tukora. Asaba inganda ku njuyizo by'okukakana baleme kuza emisango emirala. Ekyo mwakyetegereza rero abali basigira enyuma aba owafa na nabo kumukwataho nabali abakiita nabo kubakwataho nokureba ngo mwashitama mwagira obusingi. Abakulembeze b'ekiduuma bavumidde ebikolwa ebiva mu tabanko mu Makera ne basaba abafumbo okukozesa abakulembeze baabwe okugunjoolanga ensonga zino. Alekeraho okukyenjangana babaga biine nk'oku baremereirwe baze omu bakuru b'amadiini baze omu bakuru b'ebika byabo. Akora byayi abakomukumererangana ebikurugamu nibyo bino byokubitangana oba nosanga nimuleta abaana kubaleka nibabonaabona. Omulambo gwa mukibi gutwaliddwa mu ggwanika Kagadi okukekejibwa nga okunoonyereza bwe bugenda mu maaso. Omugenzi alese ebbujje ery'emyaka 4 Thomas Tumwebaze yakusakidde eggulino ku Bukedde TV. Ate bwe tweyongerayo poliisi etaayiza ababbi ababadde n'ebijambiya nga bano balumbye ebibanda bya zzaala n'ekigendererwa eky'okubinyaga. Omu ku bano bamukubye amasasi ng'alwanagana n'omukuumi ow'ekifo kino. Bibadde nateete mu ggombolola y'e Rubaga wano mu kibuga Kampala. Ekibinja ky'ababbi abadde ku pikipiki nga balina amajambiya basizako ebibanda bya zzaala 2 nateete ne banyaga.
basose kulumbeta bya Fortbet erisanga ku kizimbo okuli Finance Trust Bank ne banyagawo emitwalo 95 amu kubo bibasewo kwa mukagulu kutabe erya Fortbet edene ku kizimbe Chanarete Business Center. Omusajja najjayo ejjambiya n'akwata n'angamba agenda paka mu kawunta kubanga ebyuma byaffe tebiri kumpi ne kawunta. Bwanze najjayo sente n'atugamba mwebake wansi. Bakubira biramu nga bagala okuzaasa bayingire ku kifuba. Tandika okulanagana n'asikaali n'abalala ne bamukwata ne bakwata asikaali waffe bagala mukuba ate era omusajja n'amukuba nnyo n'amugamba lindako ganga yange endala ejja ne tukubira mukama waffe n'atugamba tushatinge downstairs. Basanze nga babibasizeko ekifo kyonna nga bali mu kulwanagana n'abakozi era afandika lyango byali embeera omu kubabinga alwanagana n'asikaali n'akuba essasi mu bbanga okubatayiza ababbi olwawulira amasasi ne badduka kyokka eyabadde asigalidde mu biganga alwanagana n'asikaali n'asala ekkubo ne bamukuba essasi n'afa nga bamutwala mu ddwaliro e Mulago. Abadde alina ejjambiya ennyinnyini akaka abatuuze abantu okutuula wansi okwebasa wansi ye atuudde naye abavubuka mbakubiriza muleke kwenyigira mu mize egy'obubbi mukole mufune emirimu mukole. Adumira polisi mu Kampala South Roger Seguya atuse mu kifo n'alagira abakola ku kunoonyeza ku bizibu emisango kubaako bye babuza abakozi bazaala n'okukenneenya kamera z'ebifo byombi. Michael Dunga asikali wa Fortbet alambuludde ebyabaddewo. They start fighting with me when you can see the injury I have from the other side, even this side I have. After that I win them. We fight there, we move the other side, we fight here, we move. Poliisi y'e Nakyeete bebaza osi bwe bali kudduukirira era omwatiddwa kweyanza nnyo osi. Yabadde wano mu lukubo nga yeebasa abantu wansi mu ttaka. Awo ne twebaza osi wa Nakyeete okubeera nga bambi ayambe. Abuddukira biramyoka sente wa bodaboda Lubaga yalabudde abavubuka beeyambisa pikipiki y'okubba ne bavuganya omulimu gwabwe. Ategeeza bannayuganda bonna nti abasajja abatambulira ku pikipiki si babodaboda babeera ku mirimu gyabwe gya bubbi abakozi ba bodaboda tebabeera bikolwa ebyo. Mu ngeri poliisi ensangi ekutte Andrew Kirunda ateeberezebwa okutunda essimu enzibingo ono emujja ebitundu by'e Buddo. Kirunda okukwatibwa kiridde Vincent Mutebingo yakwatibwa nga biri mu mwezi ogwedde ku misango gy'obubbi okutegeeza poliisi nti essimu z'abadde abba abadde azibuza Kirunda. Otya nti bebaagala okumutikka n'ebintu by'emutwala kinena nti oddemu amafuta n'esikomera. Poliisi yazze ekifo kyonna n'eggya y'amasimu gaasiriza n'amapeesa ne gatwalibwa. Oluva Kirunda amutudde maka g'abazadde be ku kyalo mu mugongo gy'asula nga newasangiddwayo amasimu amapya n'amakadde. Bannange kiki mubadde muzze kukola ki? Sikulaba kiki kiriwo bataata? Sikulaba tunoonya amasimu amabbe. Waliwo abamuwaabira talina amasimu amabbe. Lindako. Joseph Sekiguddo mu kubatuuze b'emigongo ategeeza nti balina ekizibu ky'obubbi obukudde ejjembe. Waliwo ne incident ezimu ezakagwawo emabegakaawo eno waggulu mu kitundu kyaffe mu mugongo nga obubbi bw'amapiki ng'omuntu najja n'omuntu okuva enansana ng'ataddeko ziwotameroni mu kifo kyekimu ne bwe batuukawo nga kumbe waliwo banne abamulinze. Mu kiseera kino Kirunda akubye ku poliisi ensanje ng'okunoonyeza bakugenda mu maaso. Kiza Matene ne Lydia Naloisi bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV. Ate eyo bwe tuvaayo gavumenti etongozza omulimu ogw'okussa namba plate eza digito ku mmotoka ez'obwannannyini. Okutongoza kuno kubadde ku nsalo e Malaba. Gavumenti ng'eyita minisitiri w'entambula n'emirimu batongoza nambapuleti z'ebiduuka eza digito nga bakoledde ku nsalo ya Uganda ne Kenya bwe batuukira emmotoka empya eziyingira eggwanga e Malaba. Omulimu gw'okasi wa kampuni y'Abarushi ya Joint Stock Global Security Company. Omwogezi wa minisitiri w'entambula Susan Katayika agambye nti gavumenti yatandikira ku mmotoka zaayo era alambuludde ku muwendo gw'emmotoka ogwakasibwako nnamba zino. Mwaka 2023 we yatandikira nga 1 Novemba twatandika na mmotoka za gavumenti era we twegolera wano nga mmotoka za gavumenti ziwera ezisukka mu 12 eziteekeddwako namba plates zino. Ategeeza nga tebolekedde okuteeka okussa ku mmotoka ez'obwannannyini ez'olukale okuli takisi ne bbaasi. Emmotoka z'abantu aba bulijjo ezitali za gavumenti
kati ze tugenda okuba nga tutandika okuteekako number plates zino. Agambye kuno guno okufuna namba empya omuntu olina okuwandiisa endagamuntu era gavumenti egenda kufuuka okulaba ebiwandiiko mu kuwandiisa emmotoka bikwatagana bulungi n'endagamuntu. Ekintu kyonna ekyetaagisibwa kati mu Uganda document esookebwako y'endagamuntu kuba yo number plate eno egenda kubanga eweebwa nnannyini kidduka ekyo. Kati bw'obanga tonnakyusa kizza mu manyago tugenda kubanga osobola okufuna number plate eno. So tubakubira omulanga tuddeyo tufune endagamuntu. Ate era bw'obanga ofunye n'endagamuntu making sure nti ebiri mu ndagamuntu byebyo byennyini ebituufu. Agambye nti nnamba empya emitwalo 713 ate buli akyusa okuva ku nkadde okudda ku mpya owa pikipiki ojja kusasula emitwalo 5 ate emmotoka okukyusa okuva ku nkadde okudda ku mpya zigenda ku emitwalo 15. Nga tewandiikibwangako wonna wano mu Uganda abantu abo bagenda kusasula emitwalo 7,403. Akyusa okuva ku number plate zino ezaffe ezibaddewo eza bulijjo ogenda kusasula pikipiki ojja kusasula emitwalo 5 gyokka. Ate akyusa ow'emmotoka ajja kusasula emitwalo 15. Ate gavumenti etuwadde ebbanga lya myaka 2 nga mu myaka egyo 2 gavumenti ekusuubira nti ojja kubanga ofunye ssente okole ki okyuse number plate eyo. Lwaki? Kubanga ebbanga ly'emyaka 2 bwe linaggwaako gavumenti tegenda kukkiriza muntu yenna kubeera na kidduka ekitalina number plate eno. Y'omwogezi wa kampuni yayiwa omulimu Galina Sivalova agambye nti omulimu gutambula bulungi era amaze okufuna abantu emitwalo 8 amaze okuwandiisa okufuna ennamba empya nga bano zigenda kuba mu bbanga ly'ennaku 3 okuva kati. And we've already received applications, and right now we are waiting for them to clear the gases. So as soon as these cars come to Malaba, we'll be able to implement the number plates on them. Akulu ya URA Imana Bajime olokaganya nti bakolagana ne ministry y'ebyentambula kubanga bonga wa URA bafuna emmotoka nnyingi kiro kigenda kubanguliza omulimu gwabwe. It's one of the top paying items. It's actually among the top 5 paying items. So it's critical that we collaborate and make sure it is a safe spot as the intention for the project. Kizafa hizo yakusakidde guno kulaba ku TV. Nemboze katumulemu katono tudde n'ekitundu kyaffe ekyokubiri mulimu gano. Linda ne bino mugataliiko nfuufu. Poliisi eyisizza ebiragiro ku bayimbi abatambula n'ebibinja by'abavubuka tebalina kusukka 5. Abantu 5 basobola okukuma ggwe omuntu omu. Njagala nnyo okwogera ku bukulembeze bwaffe mu lulyo olulangira. Bwe tuva ku Ssaabalangira tujjira ddala ku balangira bakulu b'emituba. Abalangira bakulu b'emituba be bajjajja b'olulyo olulangira kubanga be baana b'Abassekabaka. Twayogedde ku Bassekabaka ab'enjawulo bonna abazaala abaana baabwe. Kitegeeza buli Ssekabaka eyasimbira omwana we omutuba. Buli mwana n'omuzzukulu alibeerawo ebyeya n'ebyeya oba ekyasa n'ekyasa balirayiranga jjajja waabwe oyo kati nga nze omutuba gwenvaamu ogwakalaaki ngoma za Wambu. Kale katoyongereyo n'ekitundu ekirala ekyagataliiko nfuufu. Poliisi erabudde abayimbi nti si bakuddamu kubakkiriza kutambula na bibinja by'abavubuka abasukka mu 5. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyang kikoleddwa okulwanyisa obumenyi bw'amateeka obadde bukudde ejjembe ensangi zino era katulabe emboozi eno. Poliisi erabudde abayimbi mu ggwanga okukomya okutambula n'abantu abangi nga bagenda mu bivulu okuyimba ng'emu ku ngeri y'okutangira obumenyi bw'amateeka ng'asinziira mu lukuŋŋaano lwa bannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naguru. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyango ategeeza nti kati buli muyimbi ateekeddwa okuba n'abantu abatasukka 5. Erimu DJ kubanga abayimbi bonna babeera ne DJ yaabwe. Manager ow'omuyimbi, secretary ow'omuyimbi, treasurer ne security kubanga omuntu omu si gang, omuntu omu abantu 5
basobola okukuma gwe omuntu omu. Kidiridde okulwanagana n'obutakkaanya wakati w'abayimbi Alien Skin ne Palaso okweyongera ekyaviirako okulwanagana mu lubiri mu kivulu ky'enkuuka olwo bassalumanya ne babbibwako amasimu n'ebiva ebirala bingi ne bibatuusibwako. Onyanga agamba nti bakyanoonyereza ku byaliwo wakati wa Alien Skin ne Palaso n'alabula n'aboogera nti poliisi eriko oludda kwe yeekubiira. Okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Palaso ne kati tukyamulinda eri oba Buloba oba Wakiso agenda ayingiza omusango gwe ngeri gye bamulumbye ku stage n'ebintu ebirala tanaba kututuukirirawa Buloba oba Wakiso. Alambise ku bikwekweto ebikoleddwa mu Kampala n'emirirwano n'alabula n'abo abatambuza ensimbi ennyingi nga tebalina bukuumi bumala okukolaganira wamu ne poliisi n'ebitongole ebirala ebikuuma ddembe. Tukubiriza abantu muddala abasuubuzi anti mulabe engeri gye mukyusamu enkola gye mukolamu kubanga Mwami Baraka ono ye buli ku makya abadde akeera nnyo okujja ku bank okujjayo ssente n'okola kyakola ku bank. Omwogezi w'amakomera Frank Baine ye agamba nti basobodde okukwata abasibe abaana abaali badduka mu makomera. Bagezaako okutoloka mu makomera g'enjawulo Dokolo, Iganga, Makshoni Bay ne Fort Potro. Basatu era baakwatibwa. N'owookuna n'akwatibwa naye nti ebyembi ye ekyasi kyamuyitamu mu kugulu n'atwalibwa mu ddwaliro Fort Potro naye n'abanga talutonda. Agamba mu kiseera kino balina abaana 280 bali ne bannyaabwe mu makomera n'alambulula engeri gye babalabiriramu. Osigala ne mwana wo tuusa ng'omwaka gumu n'ekitundu gwe kubanga gutuuse ne tulaba nti ab'eŋŋanda ne bajja ne bakima ki omwana kubanga omwaka gumu n'ekitundu omwana aba ayonsa ekimala. Damba Tadeo yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Ate amasasi ganyonse poliisi webadde egezaako okugumbulula abatuuze mu bitundu eby'ekiteezi nga bano babadde bazzeemu okuteekawo weema okulaba nga bafuna we beebaka mu bifo awali ebibanja byabwe. Bagamba nti embeera ebabijjiridde nga kati new'okudda tebalabawo. Enkya ya leero abatuuze abaakosebwa mu njegeya gw'ekiteezi kasasiro bwe yabumbulukuka n'aziika amayumba gaabwe omwaka oguwedde bakedde kwegandaga ne bassaawo weema ku kasasiro waggulu nga baagala okudda mu bifo byabwe. Singa abalandiro ndo tusuulira ebweru ebintu atujje tuddeewa twayingira. Mbanira bafumbye obuugi ng'omusasi waffe waatuukiddeyo ng'omulimu ogw'okussaayo weema gugenda mu maaso. Twali tugenze okupangisa kakati tukomyewo katubeere wano ewaffe tufune emikeeka gyaffe twebake wano eno kuba tutuze ku sitwiti tukooye. Abalala balabiddwako nga beetisse ebikunta byabwe okubitwala we bagenda okusula mu nnaku ey'ekitalo. Jacqueline Namata omu ku batuuze nga yafiirwa mulamu we n'abaana 3 agamba nti yalina poloti 3 mu kifo kino era nti waakusimba weema mu kifo ekyenkanankana poloti ze. Nalina poloti 3 era nga nasalako ezange esi 3 nalina poloti zange 3 ono n'abalala bagamba bagumiikiriza ebbanga ddene nga n'ensimbi ezaabaweebwa zaggwawo dda. Ofiisi tuzigenzeemu twakoma ku miliyoni 2 ne renti yaggwako tetukola katukomewo wano mu bifo byaffe. Lwaki mpanvu yalongama mu mwaka ogu mbusimanyi gwa bajeti byali bigenda okuba nga temanyi ti bajeti ejja kubaawo. Bajeti bagireke waliwo ebigwa tebiraze ezadde za star batuweeza za star. Poliisi okuva ekiteezi ng'ekulembeddwa OC Charles Twina Mukama etuuse mu kifo kino n'esookesa abatuuze okuvaawo mirembe ne bagaana nga n'ekizeeko kubadde kusindikagana era amasasi ne tiyagaasi ne binyooka.
abatuuze basigadde bawera nti nabo si baakuva mu kifo kino nga n'abamu balabiddwako nga batudde wansi wakati mu kukkoloma. Poliisi eyongedde n'eyungula abasajja baayo era bano balabiddwako nga babasendasenda okwamuka ekifo kino. Kibadde kya bulabe nnyo bo okubeera eyo waggulu ate nga ekifo ekyo ekyali dangerous babeere bakakamu balinde olunaku gavumenti ejabasasula naye si okugezako okukozesa effujo oba n'okwekalakasa. Fatuma Nalubega yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Ate President wa Rotary Club mu nsi yonna atendereza emirimu egikolebwa bannakibiina kino mu nsi yonna naddala okuyamba abo abali mu bwetaavu. Okwogera bino abadde yakatuuka ku kisaawe Entebbe oluvannyuma lw'okujja kuno ng'agenda kumalako obugenyi bwa wiiki nnamba. Ku ssaawa 5:30 mu kiro ekikeeseza olwaleero Stephanie Orchik nga ye President wa Rotary mu nsi yonna atuuse ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ng'azze okulaba n'okusiima emirimu egikolebwa bannakibiina. Ayaniriziddwa bannarotary oluvannyuma n'atwalibwa mu kisenge okwogerako ne bannamawulire. Ken Mugisha nga yakulembeddemu enteekateeka ey'okukyala kwa Stephanie amusiimye olw'okujja mu Uganda okulaba emirimu egikolebwa bannarotary okusinga ekizimbe ekya Peace Center ekiri mu Makerere. We are so lucky and fortunate that we are having and hosting a Rotary International President for 7 days. Wano bannarotary nga bakulembeddwa Emmanuel Katongole babuulidde Stephanie ebimu ku bye bazze bakola naddala mu kuyamba abantu era ne baaniriza okujja kwe kuno. You are a source of inspiration, a source of motivation, and I know your visit is going to boost Rotary growth. Uganda stands tall and bright when it comes to membership, the highest per capita growth on the African continent. We're hopefully here to help inspire even more growth in giving to the foundation and membership. Yes, Stephanie agambye nti azze okulaba n'okusiima emirimu egikolebwa bannarotary n'okusinga okuyamba abantu ba bulijjo wakumala kuno wiiki nnamba ng'alambula ebikolebwa. There's membership growth, there's foundation giving, there's amazing amounts of foundation work projects going on. Rotarians everywhere have the same DNA. We look at a community and we say, what can we make better? Agambye nti buli lw'oyamba omuntu ali mu bwetaavu n'afuna akamwenyumwenyo ofuna okuganja ewa Katonda bw'atyo n'abakuutira okugenda mu maaso n'omulimu guno. And you are evidence that Rotary works. I always ask Rotary clubs and districts, if Rotary went away in this community, would it notice? And I have to tell you, I know that Uganda would notice if there were no Rotary here. So I am very proud to be serving with all of you. Kumakya abazzemu ne batuuza olukuŋŋaana lwa bannamawulire enaggulu ng'eno Stephanie abuulidde bannarotary ku ki kye balina okukola okutumbula embeera z'omuntu wa bulijjo omuli n'okusimba emiti. Around the world there are clubs and districts who work on cleaning up rivers, ending plastic soup. Annie Nkuto ne Ken Mugisha aboogedde ku kukyala kwa Stephanie. Nga bannarotary mu Uganda bakola ebintu bingi nnyo era nga bwe tutwalira wamu mu Afrika yonna ffe tusinga okula, ffe tusinga okola programu zisitula obulamu bw'abantu. Tulabe engeri ki gye tusobola okwongera okusikiriza abavubuka kubanga abamu tukuzeekuzeemu naye twetaaga ate abalala abato bayingire mu Rotary basobole okubeera nga Rotary eri buli wamu. Ebyonga biri bityo President Museveni adduukiridde famire y'omugenzi Besisira David ng'ene badde ebanjibwa obukadde 50 mu ddwaliro Ensambya. Besisira okufa kwe kwava ku kabenje ke yafuna bwe yali avuga pikipiki kyokka n'atomera ente ku kyalo Kizimwe mu ggombola y'Ekinjujubwa mu disitulikiti y'e Masindi. Ono omusaayi gwamwetukuta ku bwongo era abantu ne bamutwala mu ddwaliro Ensambya gye yafiira ng'ennaku z'omwezi 28 Desemba
ggwanga era eddwaliro nga libabanja obukadde 1,000 okubawa omulambo oluvannyuma lw'okujjanjaba omugenzi okuva mu mwezi ogw'ekkumi. Batunda amaka g'omugenzi n'ekibanja ne bivaamu obukadde 45 ne basasulako olwo ne babulayo obukadde 55 wabula Nsambya ne basonyiwako 5 olwo ne basigaza obukadde 5. Embeera eno yabaviirako okuddukira mu lupapula lwa New Vision ne beekubira omulanga eri pulezidenti abasasulidde balance ow'obukadde 5 bwali busigaddeyo. Essente zino Minisita Balamu Barugahara azikwasiza Dr. Andrew Sekitoleka akulira eddwaliro ly'Ensambya era Balamu ne yeebaza President Museveni olw'okuddukirira abantu be. Era omwoyo gw'omugenzi gyo twaguziise ekijunjubwa naye ebbanja lyabadde lisigaddewo. So olwaleero olunaku lwaleero ku makya President alabye ebbaluwa wamu n'okusoma mu mawulire ga New Vision alabye ekizibu ekyo kiri ku famire ya Mwambesisira omulango gwakubwa mukyala we Tibamanya Jacqueline wamu ne Alichamu Patrick ow'oluganda lwe. Katoyongereyo n'abayizi 716 be bateekeddwa oluvannyuma lw'okumaliriza emisomo gyabwe ku Muteesa One Royal University. Katikkiro abasabye okukozesa obukugu bwe bafunye okugonjoola ebizibu by'eggwanga. Ku mateekera ga Muteesa One Royal University ag'omulundi gw'okubiri abayizi abawala babadde 403 ate abalenzi 253 babadde ayogerakira abayizi Katikkiro Charles Peter Mayiga abakalaatidde ndi mu kaseera kabalidde emisomo tekinologiya ali waggulu bwatuke kubasaba mweyambise okunogera ebizibu ebyetolodde eddagala. Tekinologiya yafuuka kumpi buli kintu ekikolebwa mu nsi. Ekintu ekitaaliwo mu myaka 10 oba 20 egiyise. N'olwekyo tusuubira abayivu abava mu ssettendekero ne yaggulwamu Ssekabaka Muteesa okuba abayiiya ku ludda olwa tekinologiya bayiye ebyo ebinayamba abantu mulamu waabwe bwa bulijjo. Mayiga ababulidde nti ebiseera by'obuvubuka bibalimu by'ebisalo ebiseera bye by'omumaaso bwatuke kubakubiriza babyeyambise bulungi. Emyaka egisalawo oba lumu bali kuyita ku muzindaalo wano ng'ozaalibwa Buddu ng'oli Katikkiro wa Buganda kijja kusinziira ku bakozesaamu obuvubukaamu. Minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza mu Bwakabaka otulidde nakati asuubiza nga minisitule egenda okujjawo nagombuto okulaba nga amatendekero agali ku musiji gw'Obwakabaka gasesera ku tekinologiya. And ensure that whoever enters the gates of MRIU leaves it with a full package of worthwhile attitudes, knowledge and skills. Kyasalawo University eno Mulamuzi Julius Sebutinde abulidde abayizi nti mu nsi emirimo gye balagasi byango nga bwe basuubira abala n'abakubiriza obutaggwa musubi wakati mu kusomoozebwa. I urge you not to be disheartened. Instead, you should see these challenges as opportunities to grow, to learn and to innovate. Amyuka Chancellor Professor Vincent Kakembo agamba nti abayizi abava mu ttendekero eri ku musingi gw'obuwangwa basuubirwamu okubeera ekyokulabirako mu buntu bulamu. We urge you to further enhance yourselves, improve yourselves so you become more competitive. Abayizi abatikkiddwa basiimye abayambi eyokera Bukedde bye batandikirako. Yateekawo tax consultancy firm nga bajja ne batwebuuzaako. Soma obuweereza obutuuka eri abantu nga tusinziira mu bitongole ebyenjawulo. Jacinta Bwanika yakusakidde Gulemu ku Bukedde TV. Kale ate ababiikira 10 aba Little Sisters of St. Francis of Assisi Enkokonjeru beebakubye ebiragiro byabwe by'okubeera mu kibiina olw'okubeera mu kibiina obulamu bwabwe bwonna. 11 bazeemu ebiragiro oluvannyuma lw'okumalamu emyaka 25 so nga ate 5 bazeemu ebiragiro oluvannyuma lw'okumala emyaka 5 beddu. Emikolo gikulembeddwa mu musumba w'Ekereziya atwala essaza ery'Erugazi Christopher Kakoza. Ekibuga Nkokonjeru ekisangibwa mu ssaza ly'Erugazi kiwuumye abakristo okuva mu bitundu eby'enjawulo bwe bakuŋŋaaniddeyo ku mukolo ababiikira kwe bakubidde ebiragaano eby'enjawulo. That we may make perpetual profession
Mu bakubi ebiragaano mulimu abakubi ebyolubeerera 10 ensonga n'abalala bazeemu okuba ebiragaano oluvannyuma lw'okumala emyaka 25 mu bunaddiini 11 nsonga waliwo n'abazeemu ebiragaano eby'emyaka 5 nga bo baali 5. The vows of poverty, chastity and obedience. Emikolo gikuliddwa omusumba w'essaza ly'e Lugazi Bishop Christopher Kakoza n'akulira ekibiina ky'ababiikira aba Little Sisters of St. Francis of Assisi, Sister Rita Christine Nakitende. Omukolo guno gwetabiddwako Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Semwogerere, Ssaabasumba w'essaza ly'Eklezia erya Kasana Luweero Bishop Lawrence Mukasa n'ow'e Soroti Joseph Oliachi Ekiro. Bagenda okutuma okutuusa okwagala kwe eri bonna. Tubasabire Omukama abayambe. Bazadde babakubi ebiragaano ebyolubeerera babakute ku mikono ne babakulembera okubakwasa omusumba Kakooza ne Nankolo Sister Nakitende. Nkwasa Gloria Sijasingula kukolera Eklezia Bikira Maria Omulangiire. Nkwasa muwala waffe Bernadette, Sister Bernadette Nambogo aweze obulamu bwo bwonna. Oluvannyuma bano beeyaze wansi mu maaso ga woltaali ng'eno kwaya bwekoolobya mu nnyimba ez'amaloboozi. Bano bakubye ebiragaano olwo Nankulu Sister Nakitende n'abakkiriza mu kibiina. In your church today, for the whole of my life. Bazeeko emikolo emirala omuli omusumba okubambaza empeta n'emigo egy'amaggwa ku mitwe. Rosa zitegeeza ebirungi bannaddiini bano bye banaagabanako. Bo abazeemu ebiragaano eby'emyaka 25 n'5 babayisa amannya ne bagenda baddamu ebiragaano byabwe. Sister Nakitende ayogedde ku babiikira abakubi ebiragaano. We thank you, dear brides, for the services rendered to God's commitment, God's people, through your different apostolates. Ate ku lw'abagole Sister Mary Pauline Namuddo omu ku bazeemu ebiragaano eby'emyaka 5 era nga yakulira eby'okuyitibwa mu bunaddiini mu Uganda asiimye abazadde abawaayo abaana era n'abasaba okwongera okukikola. Bannange mukkirize abaana bammwe bajje bagoberere Omukama bakole n'Omukama mu nnimiro ye. Ssaabasumba akwasiza ababiikira abakubye ebiragaano eby'emyaka 25 omukisa gwa Paapa. Henry Nsubuga yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Mwebale nnyo bannaffe. Ate tugenze mugabya misannyo tutandise ne rawundi esooka eya liigi y'eggwanga eya Star Times Uganda Premier League ng'eneekomekkerezebwa nkya nga olunaku olwaleero Vipers SC emazeeko nga yenywereza ku ntikko eya liigi era ng'emeze Maroons FC ekitende ggoolo emu ku bwereere eya Moses Waiswa. Just wait and see who will check this one and strike into the back of the net. Oh, wonderful! And that is the kind of action you want to see in the new year. Viper Sports Club make sure that Maroons FC bleed as Moses Waiswa manages to rifle that ball in the corner. It was a beautiful strike that left everyone screaming for glory. Just take a look at how he achieved that. Oh, the goalkeeper looked on, but his eyes just acted as escorts to that ball as it flew past. Take a look. And Viper Sports Club already celebrating, only 18 minutes into it. Very clever. Well, I'm sure the Maroons players all thought that it was Alan Okello. Bwetweyongerayo n'agebya emizannyo amalala ttiimu y'eggwanga ey'okubaka eya She Cranes etandise okutendekebwa nga yetegekera empaka ez'okubaka eza Vitality Netball Series nga abadde omutendesi wa ttiimu eno James Boogere bamusikisizza Rashidi Mubiru
ne Ruth Meme. Timu y'eggwanga omuzannyo gw'okubaka ya Shikwensi etandise okutendekebwa ku kisayi kya Nicky Makerere nga eteekera empaka z'okubaka eza Abatemuddwa series zigenda okubeera mu ggwanga lya Bungereza okuba nga lumu okutwala 9 omwezi ogujja ogwa February. Ku bazannyi 22 abayitiddwa 15 bokka balabiseeko mu kutendekebwa kwa leero era okutendekebwa kubadde wansi w'omutendesi omujja wa Shidi Mbiru yasikidde Nelson Boogere. Guno si gwe mulundi gwa Mbiru ogusoose okubeera ku ttiimu ya Shikwensi nga 2015 Mbiru yatwala Shikwensi mpaka z'ensi yonna ez'okubaka ezali mu Australia era ng'atendeka ne Shikwensi mu za Africa Cup wa 2019. Nalondebwa okutendeka timu eno ya Shikwensi ku mutendera gwe baandiise ogwa part time obw'ekiseera since nti period balina period ntono tulina 2 weeks and a half kati n'olwekyo baasazeewo balonde nze because of my experience nkokinzeeko mu high school nenkokingako ku university nenkokinga ne club so abazanyi abasinga obungi bayiseeko mikono gyange. Ye omutendesi wa Prisons Ruth Meme ngera aliko star wa Shikwensi yasikidde Nurdin Kato ku ky'omumyuka w'omutendesi. Amyuka pulezidenti w'okubaka akubye ekikugu Richard Muhumuza atangazizza ku nkyukakyuka ze baakoze mu batendesi. Tuyina policy oba giyite enteekateeka engeri gye tulondamu ba coaches. Essaawa ya leero enkola eyo egenda kutwala obudde bungi nnyo kubanga yeetaagisa bakocho okuteekamu okusaba kwabwe pano okubatunuulira okubakozesa interview n'okufuna kochi anaatwala mu maaso tiimu yaffe. Tubadde tetulina budde bukola nsonga eyo ne tusalawo nga tugoberedde obwayiro butonotono mu kiwandiiko ekyo ne tulonda coach oba ba coaches abagenda okutwala tiimu eno. Mu mpaka za Vitality Netball Series Shikwensi yakuvuganya n'amawanga amalala 3 okuli Malawi, South Africa ne Bungereza abategesi. Bw'obululu bw'empaka eza Stanbic Uganda Cup obwa ttiimu 64 bukwatiddwa olunaku olwaleero ng'enzannya ez'okusirisizaawo zitandika ku Lwakutaano luno. Lugazi FC. Omukolo okwata obululu gubadde ku Sena Hotel mu Kampala okulembeddwamu omuyimbi Moses Sali amanyiddwa ennyo Abebekulu wamu n'abakungu ba FUFA. Mu bunkubulo obukwatiddwa olwaleero bakyapani b'ekikopo kino omwaka ogwedda bakyala FC bakukyalira club ya Young Simba okuva mu kibinja ekyokusatu ng'ezannyira mu Buganda Region. Express FC abalina ekikopo kino emirundi 10 bagenda kukyalira club ya Red Devils okuva mu kibinja ekyokusatu mu Mata District ate ne KCC FC nga nabo balina ekikopo kino emirundi 10 bagenda kutuuka ne club ya 403 Brigade FC okuva mu Napak District nga terina liiki mwezannyira. Vipers AC yakutuuka ne Tepa FC okuva mu kibinja ekyokusatu mu district ya Njorwa Sports Club Villa bakyere club ya Seta United ezannya mu kibinja ekyokusatu ekya Buganda Region. Ttiimu y'abannamawulire n'abagusambako ya Football Classroom FC nga nabo tebalina liigi mwe bazannyira bagenda kukyaza Buhimba United Saints ezannyira mu liigi ya Big League. Saints Football Club kino kiraga nti omupiira gwaffe gugenda gwongera okusemberera ennyo abantu ba bulijjo nti ttiimu ya 5th division weefuna amaanyi agagamba nti oba bampa Villa bamumpe oba bampa Vipers bamumpe oba otegeera nti omupiira gwaffe kati guli very unpredictable. Tokyasobola kubeera awo n'olowooza nti omunene yegundi n'omutono yegundi era tulowooza nti empaka zijja kutunyumira nnyo. Twagala okwebaza abategesi era wamu n'ekitongole kya FUFA okulaba nga empaka zino zigendera ddala mu maaso. Tukkiriza nti bannayuganda bangi nnyo ddala nga bafunyeemu bw'oviira ddala ku basambi b'omupiira abafunye emikisa oba okwegatta ku ttiimu ennene oba oliawo n'okugenda mu nsi z'ebweru. Lawundi eno ey'okusirisizaawo ettiimu 64 esuubira okuzannyibwa okuva olwokutaano ono nga 10 okutuusa ennaku z'omwezi 2 omwezi guno ku bisaawe eby'enjawulo. Kale mwebale nnyo ga byamizannyo bwe gatyo bwe gatambudde. Njagala tuddeŋŋana essaawa 12 ez'okumakya. Nze Sanyu Robina Mwerukandi ne Mebo Mulungi. Oyitako mu Bakushona Designs waliko na Mirembe Road n'ofuna Gomesi n'engoye zonna ez'omulembe. Tubagaliza okusula obulungi Omukama Katonda